Mwami Lukwago zino kadi ajazizanya Lukwago yakuba bakansala ba DP n'abagoba mu kikanso bonna mwe muli ebyo byowuli ebyazahala n'abakuba n'abamalawo ng'ayagala kuleetamu FDC ekiwulira ate ne FDC n'amala n'agikuba Lukwago mu kunenya kuno gw'owulyako ng'anenya kuba NRM era Lukwago ebbaluwa zino gy'alina okubanga aloopa ebintu ebitateredde alina kuloopa wa minisita kuba yatunuulira buli kimu ye overall alina kuloopa wa executive director alina kuwandiika n'akopinga ne ku chofa alina kopinga ne ku president n'akopinga kale ne ku speaker Lukwago yatwazeko baluwa yakopinze kwabo kati akakodyo kano lwaki abuuka wona Lubongo yakolanga ani mu kanso okujiwa amateeka oba Ssenyonyi olukiiko lwatulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwakuna Lubongo yanamwandikanga ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu Ssenyonyi yamwandikidde 18 ogw'omunaana okuba luli tamanyanga byali mu lukiiko mpaka eno olukiiko lwatulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna nze nasomye minutes zonna ezaali mu lukiiko nga njagala okubuuza ki ekyali mu lukiiko nga ndebye minutes za Lukwago nengera nenfulanzi minutes entuufu zonna nga bwe zaali mu lukiiko yagangenda kusyayalingirako temuli kigamba nti olukiiko lwasalawo kuba hamu omwala kati Lukwago kino kyazanya bakuba bajjemu kansala ba NUP kubanga buli womanya nga oli amaze okukusiga ettomi nti bebatuyaamu olukwe otandika omufunako obusungu naye tebajjamu bakansala ba NUP bokka bakuba kujjamu Balubongoya Bawayiswa Bassenyonyi bonna mu kibuga nga kukogatire ne balimu ezo okitegeera nti bano bakolagana nabaki nabali kyayagala ekifaananyi bakola ki olwo baleetemu bakansala ba PF n'aba DF kankubuuza ekibuuzo Nuupu webanga kyerinako obusobozi bw'okukyusa ba commissioner bakyeyapasoni b'obukiiko babaagala babwanika Nuupu ekibiina Lubongo yagwe bawandiikira ebbaluwa yawandiika n'abayitayo parliament n'ebalesaayo erina buyinza ki ku bakansala ekyo kati kisana kubuuza Lukwago nti olaba n'obukiiko bwe tulina okuteekako abantu baffe tubagoba ne bagaanirako kuba noonya Lubongoya we bamuvunaanira kuba bamuwandikira ebbaluwa abeeko kyakola naye jjukira yeesimbye kakati ye mukazi ye kusiimye yali mu wino yoyo ndowooza wa movement naye agamba yasiba kati akuba akalango nti Lukwago kyakola kye kituufu Soya Siba yabadde yatambudde bulungi ebintu yadde bisinga obungi wadde mwademu omulumulu abakazi abasinze obulungi mu mwaka guno mu show abadde ku Soya Siba abadde abawala abanyirira wabula kwabaddeko n'ogutundutundu gw'abasiyazi yeebyo ebintu bibeerangawo ku shows bannange ndowooza Serena yajjudde ekitundutundu ky'abasiyazi n'olaba omukazi ajja nga ataddeko omusajja nga ataddeko obukoweeko bayambadde nakakondo nga bannaye kyekigudde wano abantu abo baagala nnyo Siba okuba ku sayidi yaabwe simanyi ne bwe yabavaako n'azaala era baagala abe ku sayidi yaabwe balabangayo bannange baabadde bayitirivu era baakubye enduulu nga naye kiba tekinyuma bo bakubawo enduulu Siba ye muyimbi yekka gwe mumanyi ajja mu press conference n'abawagizi buli kyayogera balina okukuba enduulu ne baleekaana nnyo era w'obuuza ekibuuzo kye balabanga ekitagenda kuyamba mukama waabwe basooka okuŋŋoola bakulemesa nokiddamu simanya akakodyo gye yakajja naye sebo naye yaleeta sitayiro era aze sigenda mu press conference ze kuba mbasigenze kufuna kyayagala nga kati Siba yoyo bangenze kulwana n'abawagizi Siba yoyo munnange naye nga Siba yabadde amisinga mu industry kubanga ne baba competitor be balira kusinga bwe yavaawo ekituufu kadda n'endongo ambadde kakati ojjako Sindi yatutaddemu endongo n'ebikasa ambadde anti Sindi Siba yamwa competition
kwavugira ate bwatabawo yakola ki so Sindi okufunamu ekirungi olina kuteekawo Shiba kubanga Sindi nkizudde nti ye takuba ndongo atali wa competitor kuba naluli bwe yali nga ali ne bacyandiru nga bakyali active endongo yakubanga y'amaanyi okiwulira yetakako pacemaker yetakako pacemaker waba ali kuli akisize takola kirungi takuwa kirungi kakati bovaawo kuba Shiba myaka 2 akubye endongo 3 ekyo no kiba ky'amaanyi akubye bato nakuba ngenda kuzaala n'enkomyewo okuzaala kati ezo endongo 3 ate nga z'amaanyi yakituufu oyinza oba tokkiriziganya na Shiba naye wekiyitibwa endongo onoomuvunaana birayivu naye endongo agikubawo amaze emyaka egigenda mu 10 nga yatopinze mbakazi endongo yagikubawo agiyina product of so much training naye nga akola bulungi so nze ndowooza okufa kwa Shiba okwo kumutuusiza ku ekyo kyaliko era nze muyozayoza wonna watuuse waawo omulimu ebitagenze bulungi ngero omuntu abadde tali ku stage naye nze ndowooza ajja kutereeza ako kokka kennemulugunyizaamu obutawaayo ka moment ako akantambi ate ndabika abantu badde bagamba hipu zino yageze bugezi nze nalinaanye nnyo Shiba nemwetegereza nnyo ebyo mbyawula yageze bugezi kuba alina we yajjidde mu katimba kyenkana naga bannange abagamba simanyi nyambala ebbina buki abali byambala bali eyo nze ngeze lwa bwannakawere ate nga n'omubiri guno sigwagala ngenda gujjako katulinda akalulu naye ani anaakalya ani anaakalya mama bagenda muddamu ekkololo Amongo ayinza okukalya kubanga naye president alina interest mu Amongo ate nga gwasalawo yakola ki yawangula naye nze kyenjagala nze wa NUP kyenjagalira ddala olwo busogedde ku NUP bulungi nnyo bamugambye you don't own the Basoga bamugambye anti twagala tukakasanya taba owninga don't fool yourself you don't own the Basoga nze Kadaga kankubulira okumanya ina amaanyi Busoga awo ne Bobo Wine wabadde agende Busoga wadde Kadaga badde wa movement nenga watuuka wali ekitiibwa kyakimuwa maama ekitiibwa akirina ku ground akina kakati nze kyenjagala njagala Amongo awangule kubanga ono Amongo ye musubuzi wa byabufuzi era yajja kunyakula bibye kulaba nga yeyongerayo gyakola ki gyeyongera kakati awo wenjagalira ddala era yawadde n'obujulizi nti nze gwolaba nkyusiza ba MP abawere 10 ne mbayingiza movement kati mukyewunya olwaki bakatuntu bakyuka Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6
system neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoloola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 227 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic, emmere eddagala. Eye on the press, of course, nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo, analysis ez'omulembe okusinziira bwe tulaba ebintu. Dine namba emu every Monday kyetukeereramu okubeera nga tubategekera programu zino. Nga bulijjo tubatuusibwako Solange Women Syrup. Solange abo bakugamba gwalina obulumi oba kyoyita cramps kuba okozesa ng'akalango w'okawulidde. Muna Herbal Mouthwash era naye gw'oba okozesa gwalina obuzibu bw'omukamwa mannyo bibuno kisu kibi musawo w'omukama ye Muna. Then Haji Yasini Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu enjawulo nawe osobola omukubirako. Ate Biva Organic ye musawo ajjanjabisa obutonde ng'era akalango w'okawulidde. Hair Trends Saloon namba emu. Hair Trends Saloon yasangibwa Kajansi ku Kidde Bweya era ndowooza bw'otuuka waawo bajja kukolako basala basiba makeups bakola abagole ate nga tebateebereza bano babisoma atunako otunuzi n'agamba nti mugatte mugundi negundi si tuseke tumusige toba binaakwata Nevili batunoera shepu y'omutwe ne bagamba ezijjo munyumira asaana kino basaana kino kale nno mugende ku Hair Trends Saloon ziri bbiri ne Lovis Beauty Parlour ziri wamu bakolako buli ekisaanidde okolebwako n'ofuluma ng'onyirira nga Bosamini. Boy, ogambye ate nga tebateebereza ate mumusige kino oba kiganye kati muteeka mujjeko muteeko bina bano babisoma. Era bogenda ku Hair Trends ojja kulabako ku bio yaabwe kuliko enamba yaabwe ku TikTok ojja bakubirako era obagana nawulidde ku the final channel nga balanga bajja kuwa ka discount katini munange gino jabbukawo nako mukama wange akugamba tebakuguza kapa mukutiya waliwo mu statement obujja nebujira mu condition ogamba naye omusajja mukuba akalango kana akajjewa abasigadde bateebereza waliwo abateebereza aga ate tukola makeup eteebereza yendabika naye bano tebateebereza babisoma tula butulizi ku muntu wali eri n'agamba sevo abasajja basoma ne bagamba basoma enteebereza y'obudde kugeesinga era ono bosi dola yakugukira ddala mukye bayita makeup yakuguka mukugu kuba mulinako obujulizi kozi wangamba yakola ne makeup ono waba movie gwali na film oyagala kiwundu oyagala yawangula awards impetitive. True. Amumanyi nnyo oyo gwolaba mbu simanye kiwundu kindiko nyina gwe nalaba gwe yakisiiga n'akubira bbawe n'amugana nafunye accident bawe seri naziteka kutayimu eyo naye nga olabira ddala accident yennyini oli bosi dola akola ekiwundu bosi dola akutomedde ne bosami anyway bulijjo tutunulira ensonga ez'enjawulo olunaku olwaleero waliwo olutalo oluli underground lwavudde ku mwala tugenda okulaba gye lusibidde luli mu byabufuzi olutalo lwa Lord Mayor ne Ham ne bakansala abavuddeyo ne balaga abantu Lukwago Lord Mayor bogwe bagamba ensigo ebadde temanyi mu bantu abamu beesinga okwekakasa mu kuba analysis wankubira analysis ya Semujju sinafunayo mu Uganda kuba bagamba ekintu nekitunuulira ne ngamba naye wamma kati bwe nalabye ekya Lord Mayor ngamba namba emu ajja kusobola okunyambako tutunuulire omwala pontensi yagwo ne kampuni ya Ham ndowooza ne nakivubo nga we yali then tudde ku ekyayengeddemu ekyo ebyobufuzi kuba ne Nabira naye yavuddeyo nga nnyonnyola abantu Lukwago tutunuulire ku show ya Shiba entambula gye yatambuddemu wabula ate show ya Shiba eyo neeyingiramu ekyantambi Frank Antambi okuba nga yakwatibwa ku lunaku lwennyini show eriyo radio abantu tebalinda akyogereko kuba ebintu ntambi byalimu kiteeberezebwa byava ku Shiba ne kampu ya Jeff Chiwa nga bali mu lutalo lwabwe entambi nayingiramu nga collateral damage naye ate ye yasibidde emabega emitayimbwa ntayimbwa oba musajja mizibu okugyewala but
omuntu aba ateberezebwa okubanga yavaako embeera kuba ne press conference bakibuuza n'agamba alinawo kyakola okola concert ku lunaku olwo ekuzza n'otakyogerako kyatumazeemu amaanyi ffe ng'abantu abeera ku buzinda ne twogerera abantu then situation ya Ntambi mbadde part ku yo okuva nga tuli ku police ndowooza video wabulaba nga agenza okukola statement tufunye police bond Friday atwalibwa tulawulidde nti akomawo mu kooti ku Lwokuna nawo tugenda kuba tutunawo naye katutandikire ku mwala kakati ku lutalo lw'omwala ne bakansala ne Lukwago kakati ebiseera ebisinga obungi bannabyabufuzi tukyabulamu bategeera era tukyabuliramu ddala okubategeerera ddala lwaki nkugamba ensonga eno nze ndudde nga mbatunuulira nga mbalaba tukola enkola 2 oba 3 ezitufuula nti tuli banjawulo mu bantu ekyokusooka okwagala abantu ekyo tebakikaka ekyokubiri okuzanya bukadi obwa sympathy baloya bakimanyi nnyo n'abayimbi sympathy games bazimanyi nnyo ekyokuna okublackmailinga omuntu osobola oyisabo kyoyagala okiwulira ebintu ebyo byolaba bannabyabufuzi babikozesa nnyo lwaki nkugamba ensonga eno olwaleero tutunuulidde Lukwago emirundi mingi naye tumutunuulira kati wano ku mwala naye oyina ebintu byotabala ebinene ebiri emabega wa bino ebintu n'abantu bebabuusa amaaso kyovala babibuukira buli omu alaba advantage owa Shamimu agamba nti ho atukubidde gundi Zahara awedde n'abeeraawo nga buli kanaku gyakeerako naye okola omulimu ogw'omugaso n'otambuza n'ekintu ekirungi naye ng'okikolera omulabewo naye nga kikuba kibiina kyo kissa mu ttaka naye nga tokikola ki tokimanyi kakati n'owa Zahara n'agamba nti ankoledde kino naye n'akola omulimu omulungi naye nga kuba kibiina kyo nga tokikola ki nga tokimanyi gwe oba olowooza olwana haamu oba olwana naye ng'olwana kibiina kyo kyennyini gwe wateeberezaako mu Kampala omuli minisita wa Kampala baminisita 2 Balambo wa state n'omujjuvu wa Kampala omuli executive director ne ba directors abalala 10 okiwulira bonna bali appointed abo okiwulira omuli president w'eggwanga omuli ba MP abaweranga bameka mulimu MP omukyalo wa Kampala Shami Malende mulimu MP Nsereko wa Kampala Central mulimu MP wa Makinde ne ba kati bala wale omwala Nsereko leadership mulimu Nsereko mulimu ne Shami Malende okitegeera abo bonna bakulembeze baki ba Kampala kakati gwabo bonna n'obabuuka mulimu Lord Mayor okitegeera n'omumyuka we akakiko k'abantu bana Lord Mayor keerondera ye bwakutaano okiwulira gwe n'olondamu omuntu omu Zahara speaker yayina amaanyi ne bakansala ba NUP Zahara ne bakansala ba NUP bayina amaanyi agasinga abo bonna ogaba n'omwala eno target kuba kansala kubanga abantu bagala service delivery wansi nga tabafuddeko nti bevudde mu kibiina ki naye nga bafudde nti oluguudo luteredde oluguudo lukoleddwa omwala nga bwe naga nti nze ndiwe nakawuka naye siyinza kati nkimanyi ekikoze enguudo zenakawuka nkimanyi kubanga baagulayo bazimbeyo ze estate na biki okiwulira baagala zimbeyo zibibuga bicities naye siyinza kugamba tebalukola olw'okuba bali baagulayo ofunira ku bo nfunira ku bo kuba gwe bakuzaddeyo kitegeeza bakuzaddeyo gwasinga n'ettaka eddene okusinga bo okitegeera kati mbaga nti nze nfunidde ku abaani ku bo kubanga nze eri waffe siyinzaga tebalukola ate kati bano baagulayo lwaki balukoze kati nga baguzeeyo siswa kikola ki kikintu yakuba nakyalo kyo omugagga n'aleeta kalina n'asika amazzi n'amasannyalaze kakati mwami Lukwago zino kadi ajazizannya Lukwago yakuba bakansala ba DP n'abagoba mu kikanso bonna mwe muli ebyo byowulira bya Zahara n'abakuba n'abamalawo
ng'ayagala kuleetamu FDC ekiwulira ate ne FDC n'amala n'agikuba Lukwago mu kunenya kuno gw'owulyako ng'anenya kuba NRM era Lukwago ebbaluwa zino gy'alina okuba nga aloopa ebintu ebitateredde alina kuloopa wa minisita kuba yatunuulira buli kimu ye overall alina kuloopa wa executive director alina kuwandiika n'akopinga ne kuchofa alina kopinga ne ku president n'akopinga kale ne ku speaker Lukwago yatwazeko baluwa yakopinze kwabo kati akakodo kano lwaki abuukawo na Luwongo yakolanga ani mu kanso okugiwa amateeka oba Ssenyonyi olukiiko lwatulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwakuna Luwongo yanamwandikanga ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu Ssenyonyi yamwandikidde 18 ogw'omunaana okuba luli tamanyanga byali mu lukiiko mpaka eno olukiiko lwatulanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna nze nasomye minutes zonna ezaali mu lukiiko nga njagala okubuuza ki ekyali mu lukiiko nga ndebye minutes za Lukwago nenga ne nfuranzi minutes entuufu zonna nga bwe zaali mu lukiiko yagangenda kusyayalingirako temuli kigamba nti olukiiko lwasalawo kuba hamu omwala baatasa kimu nti nno bakulaakulanye bagamba nti okulaakulanya ebibuga kanso esobola okwatagana n'omugagga oba investor local investor oba international investor bonna babalabye ne bagattaganya bwe bagattaganya ne bakola coalition eyo ne bagamba nti omugagga tugenda kuwa ekifo bwe kiti okulaakulanya booti ne booti ne booti ne booti ekyo kibakola standards ze baba basazeewo kuba bateknocrats balina okusalawo bali be wagambye ba engineer bani abali appointed professionally balina kuzikulaakulanyiza ku standards ki era bamala zikulaakulanyiza ku standards ezo ne balondawo bo ne bagamba nti katono omugagga tumulonze naye tusazeewo azikulaakulanya atya bw'ati ku kakiiko executive committee Lord Mayor gyalonda kuliko abantu abo ne kuliko Lord Mayor yennyini ng'omuntu kuliko deputy Lord Mayor kuliko executive secretary for social service kuliko executive secretary for administration kuliko ne executive secretary for planning and civil works oyo yagwira ddala mu kiti ekyo gaba omwala planning and civil works era ono gwe yali badde abuuza lipooti eyo yagamba ki ate ow'ebyettaka because wano bagamba naye ngenda mutuukako kakati bwe mutuukako ogenda kwewuunya kakati ow'ettaka Lukwago yapoitinga gwe bayita balondemu yakulira ettaka ly'omu Kampala oyo ye land chair era waddemu odalinga n'okusazaamu land title kuba byonna noonya amaanyi g'abakansala be baatadde ku kikaliriro oyo yamwapoitinga balondemu abadde mu sikando zattaka ebiseera ebyo nga banye ettaka alina sikando gy'abaddemu ya $53 ejja dola ne bamukwata Lukwago takyogerangako nti gwe nalonda gwe napoitinga mubbi wa ttaka takyogerangako Lukwago waliwo ettaka lyewano waffe gundi ekasenge baligula ekazi 6 mwezo kuyiwako kasasiro kansonga emaze oddisasula Lukwago yennyini ye yalisimbira ekikookolo era omusajja oyo alitwala Lukwago yateekako abasenze Lukwago ndi company advocates yemuwolereza osobola okwawula kampani ku muntu esobola okuba kampani lo faamu ng'oli yagendayo naye kitegeeza nti Lukwago yawoza kati awo wennyini wentuuse gwe lowooza Sseggona bakyalina interest mu musango guno simanyi ye wakosasi oba kana akabiina ka Ssuubi abantu bano bakwatagana oluvannyuma bonna gye babeera ekyo njagala okitegeere abatini nnyo ababayawukanako be bakola ebintu ebituufu katikati nga Namboozi oba ne Muwanga abasinga obungi bakwatagana gye babeera n'aba mu kibiina ki gwolowooza lwaki bwe twatuuka okugamba nti no tujja mu mpuga obwesige Sseggona yagamba ki asobola kuva muganda munne
ono munywanyi wange bano bagamba kyaba abefudisi muganda munnange bansereko gye bali bagamba akabina kasubikeeko tebevaamu okitegeera kati kyengezaako kulaga kyekiriwa nti olwaleero Sseggona badeta functioning ebbanga lyonna okiwulira newe yali kakiiko kali emyaka 2 n'ekitundu tefunctioningako Muwanga Kivumbi kaliko kati naye akakiiko kano kaliko afunctioninze wano yabuse ku Kyennyonyi awe mbadde njagala okubuuza n'ayita bakansala ennyonyi nga twakamala ennaku 2 zokka Ssenyonyi yakola ennyonyi ne batuuka n'omutiisatiisa naye abantu bagamba eno yinza oba diversion yakujja abantu ku nnyonyi mu wiiki 2 yakalabikako mu wiiki 2 yakalabikako ku parliament emirundi 3 ng'era bamwana video coverage bulungi nnyo olwozo gisenso byeyo era ne bayita ne bakansala okugenda balabikako mu kakiiko mu Lukwago and Company Advocates abantu abali ku ntebe y'awaggulu bali 2 Sseggona ne Lukwago akolera mu Lukwago and Company lawyer waayo company lawyer waayo be bali ku ntebe y'awaggulu benkanya emigabo akitegedde ba boss ono business partner munne gwolowooza lwaki Bobi Wine yajja emisango Lukwago Sseggona gye yakulembera mu kooti wali okiteeberezaako Sseggona yatugamba nga yatunyonyolanga n'atugamba nti mumwagala mpoze emisango gyammwe nga ye mwagala nze naye nyina emisango mingi egitakwata ku Nuupu omulamuzi wemulabisa kati girajja ginsalira bubi Sento kyatabusi kati nga kitegeeza ye nga yeetunulira ye ng'omuntu awatatunulira ki wale mulayeko misango gy'abaana kyogamba si bakanso era ogiramu babalende ogiramu baloya balala bamusisi baani yo mulabayo kiyinza okuba bali kampani ekibiina gye kyasayininga kakati abo abasajja baludde ebbanga nga batusiruwaza kati Lukwago kino kyazannya bakuba bajjemu kansala ba NUP kubanga buli womanya nga oli amaze okukusiga ettomi nti bebaatuyamu olukwe otandika omufunako obusungu naye tebajjamu bakansala ba NUP bokka bakuba kujjamu Balubongoya Bawayiswa Bassenyonyi bonna mu kibuga nga kukogatire ne balimu ezo okitegeera nti bano bakolagana nabaki nabali kyayagala ekifaananyi bakola ki olwo baleetemu bakansala ba PF n'aba DF kankubuuza ekibuuzo Nuupu weebanga kyerinako obusobozi bw'okukyusa bakomishona bakyeyapasoni b'obukiiko babaagala babwanika Nuupu ekibiina Lubongoya gwe bawandiikira ebbaluwa yawandiika n'abayitayo palamenti n'ebalesaayo erina buyinza ki ku bakansala ekyo kati kisaana kubuuza Lukwago nti olaba n'obukiiko bwe tulina okuteekako abantu baffe tubagoba ne bagaanirako kuba nnoonya Lubongoya we bamuvunaanira kuba bamuwandikira ebbaluwa abeeko kyakola naye jjukira yeesimbye kakati ye mukazi ye kusiime yali muwino yoyo ndowooza wa movement naye agamba yasiba kati akuba akalango nti Lukwago kyakola kye kituufu nga naye baamukubira ku owino mutuufu nnyo Lukwago mutuufu nnyo ku lw'okuba alaba Lukwago wano bamunyigisa Balubongoya ate nga beyesimbyeko kuba yandi kati ndaba Lubongoya bamutadde mu katu ak'okusala omusango kyokka yeesimbyewo naye waalina obuyinza okukyusa eri mu palamenti n'awandiika nga Secretary General ng'ayitayo abantu kati enkulaakulana yalema eri wala nnyo mbu bakansala be balina okusalawo naye nga tulina nekye tuyita presidential directives mu local government act Lukwago azimanyi bulungi nokutebezo zijja tazinyonyola abantu kyadde babuuza nti ebbaluwa ya president yaani agyogerako baweeri taginyonyola abantu bayogera ku y'abakansala naye nze minati singenda zikuweereza olunayagala oziteereyo abantu nazisomye okuva kwesooka mpaka kwesemba noonye we bawera hamu omwala nga tekiriimu yo baluwa ya president kakati minutes ziri endala Lukwago ze yalonda yajjamu minutes ye zawulya zakola ki zayagala bintu bya kusoma Bible ovunula bwoyagala yajjamu bumu n'abukootingako n'abuteekako era n'atimba bakansala nti be bano balina obuki abalidde mu nsi olukwe
nze ng'omuntu kankubuuzi gwe ng'omuntu Hamu yakola na kivubo n'agijja ku level ko yali ekisaawe ky'abazirawo Memorial Stadium ne Fockham Stadium ne Park Yard enkulaakulana yaawo ogiraba facelift na biki ebyakyuka n'emirimu ekintu kya Hamu okukola omwala kirina buzibu ki kakati kuba kati bannayuganda nagamba omwala obuzibu buliwa mu Hamu Enterprise okukola omwala kakati ebiseera ebisinga obungi omuntu olina okumanya ekintu ekituufu ekigenda mu maaso mu bintu ebimu omwala gusaana okukolebwa kakati omwala okuba gusaana okukolebwa tolina nsonga yonna gyosobola gamba nti no Hamu takola mwala woba onoonya investor kugatta investor mu kintu ekyo toyinza gamba nti Hamu takola ki takola mwala lwaki ngenda ku ensonga nga 3 omwala ogwo kituufu gujjuddemu ababbi omwala mukyafu nnyo gujjudde obucupa n'ebiveera n'ebikuti ng'ojjako baganda baffe abakolerawo abatinitini ate nabo nga KCCA bagoba ate nabo nga KCCA buli kaseera bafuula mugano gwa kujjako ssente kubanga beekwata beeteka mu makooti nga tetabawuliriza beetwala beegalira beesiba buli kaseera bajjako ssente ndowooza nze pulaani eno webanga ddala kituufu ye pulaani gye twayisizaamu tewali nsonga lwaki tebaba tebakola mwala ogwo ku mwala guno kuliko abantu 3 abakazimbako kuliko Muwonge kuliko Bosco ne Kitandwe Muwonge ate yazimbyeko ki ekiwulira abaali bazimbako dda bafunako dda poloti bazimbako bizimbe bazimba mwala bazimba ku mwala kwennyini kyenkana bazimbako bizimbe abo tebavunaanwa era byaggwa lwaki amaanyi gavuddeyo ku Hamu gamaanyi ngalaba ne wano gavuddeyo naye olaba gavuddeyo ku Hamu aba ku Nuupu gavuddeyo ku Nuupu amaanyi gasinzivayo ku Nuupu kati Hamu afuuse ekikompola ekikubwa Nuupu okitegera kyenkugamba kati amaanyi gano gavaayo ku Nuupu naye gwe weebuuze bano abakakiiko bano nabo nabakola ki golowooza bakola ki bali bonna bebamenya abali tekini lukwaga ayinza otuwayo ku bbaluwa gye yawandikidde minisita wajja wandikidde planning Hamu Luwongo yakolangani mu KCCA ayina maanyi ki agasobola oziyiza nga ne be balonda ku bukiiko babaagala be babayitayo mu parliament babagamba musigale eyo nga bataddeko n'ebbaluwa yaabwe kati amaanyi ga Luwongo yaawo gaba gakolera wa mu KCCA n'ogamba nti n'ogamba Luwongo asobola okukola ekintu kino ekiwulira nze ng'omuntu era n'abalaba enkulaakulana ya Hamu tugyetaaga ng'eggwanga oba ng'ekibuga oba tetugyetaaga nga Lukwago wagamba nti omwala gusigale nga bwe guli Hamu ng'agenda okukola ekibuuzo tuba twagala tukimanye Hamu ng'agenda okukola omwala ogwo nga bwa pulaani gy'alaga gyeyalaze enkulaakulana tugyetaaga kkiriza obagaana tugyetaaga oyinza okugamba nti nno togyetaaga oyinza okugamba ki naye nga si bya bufuzi enkulaakulana ya Hamu tugyetaaga okitegeera nga tosazeewo nti wa kibiina ki nga twogedde enkulaakulana nga tosazeewo nti era evuddewa tugyetaaga enkulaakulana tugyetaaga kubanga enda kubulyayo ekintu kimu Lutamaguzi yakyogedde yagambye nali kakiiko nengenda kulambula ekisaawe ekyo ekya Hamu kati n'ensanga ekisaawe ng'abaana bonna babadde ababbi abayaayi b'e Kampala bakibakola ewa Hamu ekyo ekintu ne bagamba ne kaakati bwe kiri nze ewa Hamu tosobola kusalirawo muntu nsawo nze bogutumba manyi mbadde ngenda awo ku kisaawe ne mbalaba balusambya wabo bali mikwano gyange kuva dda ngamba manyi ne tebalina ttabu kati bakola si oli ogutu gwe wali osanga n'ogamba ogutu antunuulidde budde muyaaya abaana babbi 13 bonna bali abo bakola ng'ate baafuuka baki bantu balamu era omusanga nakubangako bubonzi lwaki nkugamba ekintu ekyo sorry bannaye ndi mulwaddemu Hamu ayinza okuba teyakola kisaawe nga bwe baali basuubira naye ekikulu kye yakikolako era kyakyuka okuva ku kiri kisinga kiri kye yajjawo emirundi egiwera ba technocrats kye balina okukola ba engineers kwe kuleeta abakugu
okulaba nti omwala guno ye plan gye twafuna era gwe twagala ne batunulira ekintu ekyo okulaba nga omwala gwe guzimbibwa nga Hamu yakola ki yagubalaga oba ne bamugamba mu plan yo gyongere mu kino naye 15 years ahead batakolo tukwatisa ekizibu kye bayina kwe kusuulira ba investors ebintu bwamala okwapuruvinga ne babibasuulira tebabirambula tebakola ki okola ekintu ekituufu mu budde obuki obutuufu lwaki nkugamba ekintu kino kuba otunuulira nze we nabadde ntunuulira empapula zino natunuddemu ebintu nga 3 natunulidde emirimu gya Lord Mayor gy'alina okukola mu kibuga egimu ku mirimu kuliko to perform functions which are similar to those of the Speaker of the Parliament. Ogwo gwabadde gwa Speaker. Ogwa Lord Mayor gwabadde to address the council on the state of affairs of the capital city once a year. Nga olaba president akola state of the nation address. No, ino gikola. Era nga nyonyola embalire no gye twayisa. Sente zino zisaasanya kimanyi Lukwago teyakola mbalira ya 223 teyakola address eyo. Olwokuba yali ava mu ddwaliro ng'akoseza abnormal money asukka mu sente expenditure zalina okozesa ku ddwaliro. Sente zetalinayo wazinyonyola council. Kakako nakalayo ne bagamba mwali mwagala mufu. Ekyo kituufu nga alwanirira bulamu. Naffe tumuwakanyiza. Tosobola mugamba nti alina koma kujjanjabwa ku level. Naffe tumuwakanyiza. Kankubulira ekirala. To represent, support and promote the business and residents of the capital city. To represent, support and promote the business. Gwolabide Lukwago promoting the business che Kampala. Zonna zikubye. Gwanti mbulira ja promoting the kino gwo mulabide. Lukwago nze okuwulira Lukwago. Muwulira alwana na Yutoda. Kati okimanyi Lukwago. Omanyi wabatalina gwa alwana naye. Omanyi mwami Lukwago yakuba Yutoda n'agisa ku ttaka nayavuwaza abantu bonna. Najikwata najipakira mu government. Okimanyi Lukwago oli project yakubanga akuba akatale oba gundi. Akuba n'amaliza nga bingiza mu government. Yakuba Yutoda. Najikutula najiteeka wali. Najikwata najingiza mu government. Kanso yasoloza kusende nezira ziva mu Yutoda. Okimanyi twalinanga abantu bo stage ba park nga bali wano Kibuye Makindi wa. Nenga abantu abo aswano simba kalina. N'abaana bakosanga basogule masajja obusabala wane bazimba. Mbo abantu bali bagamba babasoloza nnyo. Bali basoloza baliwo. Okimanyi abaana bali bagagawala bazi time eyo abantu ba individual betumanyi. Kati okimanyi nti Yutoda ejudde bakugu. Government ba pointing otekamu. Neru kwa kusia chikola. Omanyi obutale bwakubye. Nga akwata basajja balaba ne bagaa kuzenna kasero. Nefula abana basajja balaba. Basajja balaba ne bamucompensate nga bilioni 15 nga sente za mwi wa musolo. Kati zaba yagula akatale baba zitekawa. Nawulidde nti kana akabadiko nangenze kunema ngenze wangenzewa. Byonna bimaliriza biyamba Hamu technically nti parliament ejja kutuula ne court yesale gambe ono ye mutuufu just nga ono gamba nti bakubya akalulu genda mu court erangirire bwe kiri ke kazanyo akagenda maaso to formalize ekintu kya Hamu fe nga tulowooza alina kyakirwanyisa naye atalina capacity stopping okujjako kakati egimu ku mirimu gya Lord Mayor kuliko to promote the capital city as a tourist and investment and investor destination. As a tourist and investor and investment destination. Mukibuga kakati. Investment ki? Mwami Lukwago gwejola jatadde mu kibuga. Oba kikyakoze mu myaka 2 ekisikiriza as a tourist city. Tiwa kugambye nze buli wenda Lukwago. Abali nagwa twogera ku functions of Lord Mayor. Munsi ezigundidde obe ngonjufu. Lord Mayor yali badde akola coalition n'abagagga. Okulaba butya ekibuga bwe kikulaakulana. Naye mu ngeri ey'emirembe. So yakatulwane. Wa mu ngeri yobba laga nti kino enkulaakulana eno gy'oleese naye gikole bwoti. Gikole bwoti. Sindi togenda kugikola. Okiwulira.
kakati bw'otunuulira tulebadde n'ebibuuzo bye twebuuza ebibuuzo ebyo era baabeebuuzizza nnyo abantu naye nga tetunaba bigendako tulina ofokasinga lwaki Lukwago bwe yagenza okwengejinga Nema tiyagenze n'ajengejinga formally naye rather n'aja attackinga with media kubanga Lukwago amanyi process egenda mu authorities endala nga ye nga oli wanagenda mu council tojengejingira tobalumbira ku media yabalumbye wanu mani soldier tokufunya na appointment ogenze ku mulyango Lukwago okiwulira ku Nema era yabawangudde kakati petition zino lwaki yaziweereza SG ne Ropu abapate instead of minister oba yategedde ba minister bali mabega wa kino anti be bali overall be bali waggulu w'okulaba awo wonna senga wabeera embere tatambudde bulungi ozi n'omupoliisi wakola ensobyera omulopa ku poliisi togenda ku koti yaki era oddayo ku poliisi afande saniso kakati ono wa poliisi emukozeeko nsobi alapirwa chairman ero siwani sina wa chairman wa mutuuza atambula ebintu bizibu omulamuzi wakusalira obyomusango ate era olina kugenda mu kooti n'ojulira si kugenda ku kooti y'abantu kakati bw'otunuulira Sseggona Ddate ne Lukwago Company Advocates engeri gye bakwata ebintu bino ne babitandika bizanyisa ebyobufuzi automatically bano bakuba nuupu kubanga waliwo abakuba nuupu nga bali munda mu yo ekyo omuntu watali kitegeera era nze bwe nabadde ntunuulira ebintu bino nabitunuulidde nnyo nembyekenneenya ne ngamba Lukwago yalonda omusajja akulira ettaka mu Kampala balondemu wadde meno sazaamu ebyapa lwaki tamuwa order yasayiningo kigaba n'okikusaza yes lwaki tamuwa order namugamba lwaki tamwogerako lwaki tayogera ku bbaluwa ya president lwaki alaga nti abanupu be b'amaanyi kino kirekawa Lukwago politikale ku mulundi abantu abatamanyi era nabadde ndi ku live y'omuntu omu ekiro nga ndyoko ndaba abaana abo bayina ekintu kye batandise era nawulidde oli ya Nnondo bye namu n'agamba bayina bano bantambi bayina bannamba emu nga bo bagamba mbu yanona omukyala yesimene Malende Zahara mbu yatukoze eki mbu yatupangisizza nze sisobola kulaba katonyeze ku lubaawo era nze simanyi nti Shamim Malende alina kyategeeza mu NUP era simanyi nti Zahara alina kyategeeza mu NUP bombi babiri ne bavaamu fe tulina ekirooto ekinene okusinga kwaba abantu omwana yakizeemu ne ku live nti Shamim Malende batamuwa kaadi fe tugenda mu NRM nenkakasa nti abo ba NRM birimba bwerimbi kubanga nze sirootangako nti Bobi Wine n'alekawo kati nze omuntu gwensinga okwagala mu nkyukakyuka Bobi Wine kuba siranko omuntu amufaanana naye sikirootangako nti Bobi Wine nava mu nkyukakyuka mu nnyingira NRM era nga woolaba sisobola wadde kirowooza nga woolaba ebintu by'enkyukakyuka bino waliwo abawagira abantu waliwo abawagira enkyukakyuka seya we yava mu DP eyo n'agenda mu SDP n'ayingira NRM abantu bamulekawo naye teri muntu yalina maanyi wano nga ajalagidde okiwulira kitegeeza abantu babeera naawo olw'ensonga ze balowooze fe tugenda na kigenderwa sina muntu seya yalagira otegeera siwulirangako mu Uganda muntu alagidde era siyinza kubeerawo ne ŋŋamba gy'obeera ossenyonyo y'omwagala ne ŋŋamba bwe batamuwa kaadi nze ngenda n'essenyonyo wagenda movement wakiri mpagira movement wayiswa mukwano gwange siyinza gamba nze wayisa batamuwa kaadi ngenda mu movement sisobola era nze wentuukirira mu nkambi z'abantu bano enjawulo abantu bano abasinga obungi bakuba kerere nga bali eri abamu abantu balina na mukisa gwogerako n'abantu bano wadde abamu baguyina okiwulira nze bwe ntuuka ku bantu bano buli omu mubuuza ekibuuzo kyange bwe batakuwa kaadi okola otya buli omu nendaba enziramu gyakola ki gyaddamu nze ndi wa NUP era nkakasa nti akakiiko ke twalonda okusengejja abantu bano kajjalondo asaanidde nga bwe nali mpagira Magala ne bawa Nalukola era mpagira Nalukola nekuno kyenja okukola okitegedde nze
siri wa Luyulika siri wa Malende oli wa NUP ndi wa NUP enjawulo gye nnyina ku abo bonna kati omuntu akola statement eyo nti nze Malende webatamuwa kaadi tugenda kwa ya NRM oyo abeera wa NRM abatuwuddisa ebbanga lyonna era nawulidde nga babuuza omwana ono lwakuba kati bo bazze mu kuyomba nabudde nga babuuza ambasada wa Firebase nga bamugamba mwe temulina kye mukoze ku kibiina muli awo mwasamirira bwasamirizi abantu abasinga obungi tebabeera nko kye bayita ku battlefield oba ku gaali abaana baba ku gaali omuntu ayagala okukibuuza ajja akibuuzeeko fe abagibaddeko bagibuulire so olunaku lumu nasabako Katonda wabeerewo ekinnya nga wenkiraba nkigwamu abaana abo bafuutu sodio balaba babeera ku gaali kyolya kyolaba embasanga mbabongako nasabako Katonda wabeerawo ekinnya nga nkigwamu kuba abo tebabeerangako ku field nga abasajja batwetoolodde batusalako kalangala ne bakwatanga bakwate emmese ne batukuba emiggo okiwulira tebabeerako field nga abasajja babetoolodde naye nga buli abeetoolodde olugalo luli ku trigger naye nga temundu ekusonze ku mutwe ngate mulino okugenda gyeri temusobola kuddayo tebakifunangako nalaba omwana eyali pavement abamu boogera nga bali ku peregesi omulala abeera w'amaanyi ng'ali wali neffe abali mu field ffe tumanyi baali babaddeko n'abeera ng'atambula mu kuba emmotoka n'emukiika nikuba babasenga ne bamwetoolola ng'ogamba nti no yajjeko yalidde mu nsirukwe ne bakwata ne bakasuka mu militale baali bakituuseeko abaana b'eggaali kakati ffe abali ku gulawundi sigamba nti tuli banjawulo nnyo naye alaali ffe tusukkako mwe mulabira ebintu okiwulira bw'oyinza okuba oli eyo ng'ogamba nti nze oba nnumba mpuga oba nga nkola ki nga naye empuga tomulabangako waliwo kasimbaganyeko n'empuga nga alina omusikale wali wabbali nakubuuza Sseruganda nvumira ki kati nze nali news reporter manyi ekitegeeza okubeera ku gurawundi twali kuwo kutuwaka ng'embooko bagikuba n'ekimere ekiri ku kkubo bakikuba n'embwa keeba enkoko nali nsala ekkubo olunaku lumu sawa zalinga musanvu omwana agenda wali kiringa kati obuuza omwana ali mu Gaza reporting olutalo n'omugamba mubeerawo ku kamera beera wali ku gurawundi kyoboolaba kati ate nga abo abaana era ffe tulina okubeerako pulezidenti okuba nga ali seefu okitegeera kyova olaba kwe kuli n'abakutuka ne bagamba nti kyeyuna afudde gundi afudde kwe kuli n'abakutuka bwe batyo kuba ne deployment ne bagamba puliya afudde kubanga ne batta bwe babatta gwe boogamba abo abaana boogamba mbu tebalina makulu be batajetinga okiwulira ne bagamba kati we tutamu kuba nadeployinze ayagala ddeyo nga waliwo ko kugulire lyakoze okukola expenditure entuufu oba okitegeera ndinaye mukuume emirembe gitya wakiri ye amalawo emirembe akube tuyagasa agambye akubye wakawumbi kizibu nnyo okumenya omuntu era bamenya haita wali ku fronti anatambulirako eggulire babuuze who was deployed there era sobola okugamba nti budget yayise omuntu sigamba mbuno diaspora ekola kyamaanyi naye sigamba nti no tebakola naye waliwo olumu statement abamu ze bafunira ku mikutu gyabwe nga gibalamu abantu amaanyi okitegeera kyenkugamba bwodira omuntu nga ambasada wa Firebase n'omugamba mwe temuyina makulu omwana oyo aveeka gatamanyi oba anadda olwokuba atunda buswiti waneeno nawulidde nga mulangala nenyumba bakuzimbira nzimbira ambasada tebamuzimbira buzimbizi nyumba bamuwa ekivulu n'ategeka ambasada yategeka ekivulu bobwe n'amuwa buwi ng'omuntu omuyiiya okiwulya n'amuwa ekivulu n'amuga nkuwadde bwereere aye ne Katonda n'amuwa kuba basobola okuwa ekivulu enkuba n'etonnya olunaku lulamba bali bakuwaddeko ekivulu lutale yakiwako Abudumulasi agula emmotoka Abudumulasi teyafuna wadde sente ezigula akapiki basobola okuwa ekivulu ne bagamba Friday eno yiyo n'osiba enkuba n'etonnya ku Friday n'etuuka ku Sunday bantu bange abatwe bano abatuwuliriza tubeeremu amagezi agamala agalowooza ebintu ng'abantu abaki ng'abantu abakulu nze nyinza okuba ndi musajja munaku oba nga ndi mugagga era nawulidde omwana omu ng'ayogera bano bannambeemu babawa ssente nze sinayampa ssente
kubanga nze n'abantu abamu bemuwaana ogaba ssente nze mbasinga ssente mulya nnyo nga babawaanawaana mbw abo bagaba ssente nze sina muntu yampa ssente era abo abali awo olumu abalowooza nti nno nze ndi munaku omugagga nakulaba kwata kavu si mulonde gumussa ebiri n'omutuusa naye nali ontuusizeeko nja kutuusa tonnatuusa nze ndi munaku omugagga olina okutuusa era nze olaba nze nno munnange sigulwa senga nalingulwa senga nagulwa dda nze zanero kankubulye nti okumanya ndi aiko nawe osobologana nambe mutajja bikkiriza kituufu ekiwulira omuntu ala mutajja bikkiriza nambe mwawo tagenda kuyitawo nze nali ntuseeko ku mmeeza y'omuntu omu mu nabyabufuzi nanyinyonyola nga ne ssente weeziri ne muganze sikolera ssente ne mugamba gwe mbulira ebituufu oba obiyina nze ngende mbisengejje nabo babiki bituufu bwe bitaba bituufu sijja byogera nenze sikolera ssente kubanga wonakolera omu ku ssente yagenda onyumiza munne nti abo ba ssente akuwe n'omuwendo namuwadde kamu oyo wa busatu okitegeera tokkirizanga ogula omutwe gwo mbu bagugula lwa ssente kubanga nze nyina omuntu asobola okumpa emitwalo 5 bakakadde n'agamba tonjogerako ng'asiimye busiimi ng'era tanguze ng'asiimye busiimi nanga okola puroguramu ennungi gye bali mu diaspora bakwano baffe gye bali bangi bafirimoni gye bali eyo batamukeddekwatangako ku pawundi mbandi awo n'oginegera gye bali bayiga zanero pawundi zino 10 gye bali bakalula ebibala waliwo omwami oyo gundi edikaya gye bali bangi okiwulira gye bali ba Agnes gye bali ba Dolini nga kkubira nagamba gye bali ba Joyi nambemu ekiwulira kakati lukwago kimuleka wakati lukwago tuludde nnyo mu kuyomba ne omuntu yenna omugezi kati wa NUP bw'otajja lukwago mu kkubo lyo ye yakujjawo lukwago tajja kuba president akoma kuba road mayor wayagala kubanga wazanyira ddatewe bw'otajja lukwago mu kkubo lyo ye yakola ki kubanga lukwago ne Segona bakuba NUP gijjawo kati ke kabadi kaabwe agenda funa kadi te ajisaba osaba osaba ne bakuwa otegera fotu nonjere kugambe ke kabadi kaabwe kati kosi je baliko senga nkuwereza minutes zino ezali entuufu mu lukiiko olwo nawe noziyisaamu amaaso kakati nenkuwereza minutes endala ezali ez'abakulu bano oyinza okwobunya n'ogamba ye bino nga tebikwatagana kakati bw'otunuulira abantu bano byonna bazze bakola n'otunuulira lukwago byazaakola gwe bw'ozuulira nti wozuulira nti bikoze eki biganye era lukwago olwokuba nti katuyingidde mu kalulu azannya kikaadi kye byatera okuzannya okuwuddisa abantu nti waliwo abamulemesa lukwago agamba bwameya bamuggyako amaanyi era tabwagala naye ate tabuvaawo si nti tabwagala ayagala kununula maanyi ge ageddizi wa awo simanyi wagenda anaaganunula agajjawo wambalonzi ne lukwago era w'amaanyi awo waali justice asirwaza busirwaza ffe bantu olwokuba abantu abo batondebwanga bakodo nnyo bakiba bali atulaga obusobozi bwabwe tetugenda kukola ki nagwe nawulidde ow'ebitaano ng'agamba nze bampa ebitaano twamusaba abinyonyola ebitaano lyabyegaana ebbanga lyonna kati abbira atandika otunyonyola engeri gye babimuwaamu ogusula gukuwa empoza omusajja abawozezza ebitaano byasokera ku ye kyogamba sente z'obwa vice president sekandi eka yazifuna abala tebazifuna sente z'obwa sipiika ne vice sipiika kyogamba sekandi yazifuna abala tebazifuna ne Kadaga azifune yaliko lwaki akasimo kali ku mpuga yekka oba ye yasooka kuwini kizanga tekaliko kubanza namulabye nga nnyonnyole ngamba kuwini kizanga tekaliko omusajja yabannyonnyodde munaagala buganyi kukkiriza kugundi nga tekaliko bwe bajja ne budget ne bagisala yiye eya Ssenyonyi eyo yali ku bumbi bunana obukadde 8 ya Ssenyonyi nekoma ku 3 kitundu akalabye n'abadde nkeerabidde ne yawozezza talina bye yawozezza just adawuli kyola ne mukikazi kuba kiro
abantu amaze toyagala bale oyo yaggwa yabadale twamujjako engalo oyo yaggwa naye wakala yakata nakalabye nze ndaba nga yekwata ku bisubi naye nga wali mu kubbira mujja kunsokeza ku kyebitaano kansinyinyole kiveewo ate nno nekyebitaano kyekyaliko bwino njagala akitegeere n'ebitaliko bwino tubimanyi. aha owai show ya Shiba wagirabye bulungi nnyo yagikubye kashepu kakyalimu wadde kale abaana agambye hipu eri ku side emu naye era twagirabye ekyo siyo esooka ojogereko katono nze shoyo nabadde nsubiramu ebintu nga bibiri manyi nze nakubira diriisa nze ntambi yasooka kukubira nze omu ku bantu yasooka okukubira era nze yali ku kooti nga ndiredde omweyimirira twakola buli kimu ku kooti awo olaba ne bigaana kyetwasobola okyusaamu kyokka butamutwala kigo ne tumutwala ekitali butamutwala eri kigo bakitalya ne tumutwala Shiba nadde nsubira ebintu bingi kubanga bwe twajja nali nsubira Shiba okubeerako ku stage awo okwogera ku ntambi kubanga ebyakwasa ntambi byonna byetoolera mu kampu ya Shiba na ya Jeff era nga n'ekyakwasa ntambi Alani oba Jeff bayinza okuba n'obusungu nga bugamba nti byali bya nnyimba anti byali bya nnyimba naye nga omu ali mu kampu yani omulala mu yani kati Alani kiwe yakwata Shiba yakwata Shiba yakwata ntambi muganda wa Jeff era olabira ddala nti ebintu byalimu ki naye emisango mu kooti gyonna gyali gisoma Jeff kiwa Jeff atali mu ggwanga anti bamukwata bafuluma nga bali mu Amerika obanga kukukwata nga akuvunana taliiwo era tebaaliwo era Jeff napostinga nti kati sente ziba tezisobola kukola ebyo olwo tuba twakola zaaki naye ate bannaye abatukwata nammwe mulinde toyinza kukwata muntu nga tasobola kutunako okugamba owaye enkwata mu nsonyiwa toliiwo ekituufu n'entambi yakerewamu oba yakozesaamu obulagajjavu obutintini era asobola okuzikiza ekintu kino nga tekinnatuuka mu kkomera ekyo kyali kikulu kakati nekyo ntamunenyeza ate n'entambi nabigendamu n'akamantaalo nali manyi ayinza okuba tabadde nnyo mu buzzi bwa misango oba tamanyi bukode bw'abasirikale tebakuyitanga ku poliisi olwokutaano n'ogenda mbojjo reporting tubanga ku musiru kutuuka awo ku poliisi tebakyalayo lwakutaano kubanga abakubala bonna n'okubonereza olaba batwala Nabukeera Nabukeera omanyi w'ebizimbe gundi yamutwala Kabanda kugambye Masaka Lwasa kati golowooza Nabukeera ng'agenda ku bugagga bwaliko si mukyetaavuga naye ng'alina kudda ku mmande kuba yali yamenya edduuka lya Kabanda mu covid awo yamuteekayo luzira kakati tebakuyitanga kati balina okukola ekikolobero ne basoma omusango nga gwowe gusemba okusomwa basesimbule bagenda bajja n'okukuba nga gwe watusedde luzira balina kujjayo ku mmande kubanga bakutwala leero enkyo osobola okukola PW kwaba balina sente zaabwe so nalinda Shiba bayambe akyogereko ku stage awo ng'omuntu gwe mukola naye oba abadde akuyirawo omubiri teyakyogerako era neŋŋamba oba kyetulese waffe abanalizing ensonga ku bantu abamu omanye omuyimbi tomweyalira n'omwebikka era abantu ababuuza nze ndi dayihadi wa muyimbi musaayi gwa gundi muyimbi akuba katambula waawo mulimu waliwo boyita nti ono wabeerawo kyajja nze ku bantu bemmanyi abayinza okuyirawo omuntu omubiri mu bayimbi batinitini wadde weebali batonotono wadde weebali abatono abamu ku bo papa Misaki akikola oyo ndabye alina ebintu byakkakkanya nga tebituuse bw'abanga ddala mukwano gwo akubeererawo ng'era omubiri naye Misaki tayagala nnyo bantu bavuma bantu era asooka kutunula nnyo mu nsonga kitambula kitya naye wadde abanga ddala mukwano gwo akikola David Lutalo Kapapala akikola bw'abanga ddala mukwano gwo ng'oyina embeera gy'otuuseemu mu ngeri yonna akikola gedde David Lutalo nenjukiranga yeegaana ne Bayibuli ne ŋŋamba naye
alabika asobola kikola olaba akwata babanga ddala mukwano gwo mumanyi akikola kakati waliwo awaani waliwo nno n'abantu nga balinga nabayayeyaye naye ng'asobola kikolera babanga ddala kyaliwo kakati olaba alien skin ng'oli mu gaali ye nga ddala boyiwo asobola kikolera karakita ye esobola ayuwirawo ddala omubiri kuba namulabako olumu nga baagala kulwana ne kamugira ku poliisi oba baali bakuttaani nga bakutte babboyi be nga bakutte boyi we baali baagala kulwana ku poliisi awo kati abayimbi abasinga obungi ate abamu we bakwata babboyi we bavaawo buvi amawulire tegandaba okiwulira kati ate waliwo ababeererawo naga nti bakuttaani gundi kubanga nze kusaasira oyo akubeererawo kusaasira ye mulabyeko emirundi ng'abeererawo abantu akubeererawo ddala kusaasira asobola kikola akikolera ddala mulimu abayimbi abakikola mwebali lwakuba abamu ndaba kalakita yaabwe esobola okukikola lwakuba olumu sirabangako nga bakikola kati nga kingisaa ndaba nga asobola okubeererawo ddala wadde aleetafunanga naye lwakuba sirabanga kagudde mu nsobi eyo kulaba kingisaa ayiwawo ati omuki omubiri kati ekyo sikirabanga naye nze ndowooza Shiba alina kapasite esobola okulwanirira kwani ku ntambi era bwe tukola ebintu bino byetukola nga tulabye eddoboozi lya Shiba liyita mabega oba ki ffe tuba disappointed era ne badayihadi by'abayimbi tuyinza okugamba bannaye ddala byali bituufu oba ekirala press conference emu before the show waliwo munnamawulire ndowooza ali kalebule yabuuza tulaba ntambi alina ebizibu byaleetamu ku poliisi mwenga tiimu mumukoleddewo ki n'agamba kyetumukoledde akimanyi so ku lunaku lwa show ng'omusajja agenze buli omu yandisuubidde bandimuwaddeyo sekendi ya moment of kale moment of what silent yaba afudde notification oba awareness bannaye entambi nno ebintu zibo tubimanyi buladi naye tujja ne tugumira okwo tetwakirabye ye endongo yabadde etya endongo ya Shiba yagikuba abantu ne bajulanga bulijjo Shiba okujjuza si mawulire kuba yagikubako baaka to baaka naye simanyi yabadde abulamu energy okutuuka ku Shiba linnyini gwe tumanyi ekyokubiri obaani yabadde producer oba yabadde ani naye yabadde yakulidde management na biki stage management yayonoonye nnyo show production tuyinza kutandika kuyimba sawa 4:2 oba kati ekyo gwe kyewalabye nti energy yabadde ebulamu nga producer yalabye ng'omuyimbi tannafuna maanyi sawa 4:2 nga woleeta ogulawo stage woleeta omuyimbi asooka ku stage nanti weyaze ku ssaawa 4 ngera Shiba yasookako ng'ate abantu bajjudde essaawa emu kitundu Shiba era ye yasooseeko first artist on stage yabadde nanyo ku ssaawa 4 kusoba olwo ng'abantu bakola ki bali abo batudde tebalina wadde abasanyusaako ku stage ekyo tekyabaddeyo ne bagamba nti professionalism bwetyo bwebeera ne ngamba naye ate ng'omuyimbi oyo alina emikwano mingi kakati waki tejaje nesooka gikubakubamu kaawo so ya Shiba yabadde yatambudde bulungi ebintu yadde bisinga obungi wadde mwaddemu omulumulu abakazi abasinze obulungi mu mwaka guno mu show babadde ku so ya Shiba kwabadde abawala abanyirira wabula kwabaddeko n'ogutundutundu gw'abasiyazi ebyo ebintu bibeerangawo ku shows bannange ndowooza Serena yajjudde ekitundutundu ky'abasiyazi n'olaba omukazi ajja nga ataddeko omusajja nga ataddeko obukowekobe ayambadde nakakondo nengamba naye kyekigudde wano abantu abo baagala nnyo Shiba okuba ku sayidi yaabwe ne bwe yabavaako n'azaala era baagala abe ku sayidi yaabwe walabangayo bannange babadde bayitirivu era baakubye enduulu nga naye kiba tekinyuma bo bakubawo enduulu Shiba ye muyimbi yekka gwe mumanyi ajja mu press conference n'abawagizi buli kyayogera balina okkuba enduulu ne baleekaana nnyo era w'obuuza ekibuuzo kye balabanga ekitagenda kuyamba mukama waabwe basooka okuŋŋoola bakulemesa nokiddamu simanyi akakodyo gye yakajja naye sebo naye yaleeta sitayiro era aze sigenda mu press conference ze kuba
mbasigenze kufuna kyayagala gga kati Shiba yoyo bangenze kulwana n'abawagizi Shiba yoyo munange naye nga Shiba yabadde amisinga mu industry kubanga ne baba competitor be balira kusinga bwe yavaawo ekituufu kadda n'endongo ambadde kakati ojjako Sindi yatutaddemu endongo n'ebikasa ambadde anti Sindi Shiba yamwa competition kwavugira ate bw'atabawo yakola ki so Sindi okufunamu ekirungi olina kuteekawo Shiba kubanga Sindi nkizudde nti ye takuba ndongo atali ba competitor kubanga luli bwe yali nga ali ne bakyandiru nga bakyali active endongo yakubanga y'amaanyi okiwulira yetakako pacemaker yetakako pacemaker waba ali kulira kisize takola kirungi kimanya kakati bovaawo kuba Shiba myaka 2 akubye endongo 3 ekyo no kiba ky'amaanyi akubye bato nakuba ngenda kuzaala n'enkomyewo okuzaala kati ezo endongo 3 ate nga z'amaanyi yakituufu oyinza oba tokkiriziganya na Shiba naye wekiyitibwa endongo onoomuvunaana birayivu naye endongo agikubawo amaze emyaka egigenda mu 10 nga yatopinze mbakazi endongo yagikubawo agiina product of so much training naye nga akola bulungi so nze ndowooza okufa kwa Siboko kumutuusiza ku ekyo kyaliko era nze muyozayoza wonna watuuse waawo mulimu ebitagenze bulungi ngero omuntu abadde tali ku stage naye nze ndowooza ajja kutereeza akoko kenne mulugunyizaamu obutawaayo ka moment ako akantambi ate ndabika abantu badde bagamba hipu zino yageze bugezi nze nalinanye nnyo Shiba nemwetegereza nnyo ebyo mbyawula yageze bugezi kuba alina weyajjidde mu katimba kyenkana naga bannange abagamba simanyi nyambala ebbina buki abali byambala bali eyo nze ngeze lwa bwannakawere ate nga n'omubiri guno sigwagala ngenda gujjako naye gwe omubiri ogulabako ekikyamu sigulabako kikyamu ate Shiba ogulaba akola nnyo ddiiro era kati training gyagendako ojalaba nga asaze nga ashepinze bulungi n'agamba kuba yabogereza abantu bangi abazaala ne bagejja n'agamba Sindi n'agamba Vinka yayimenyemenye bangi abawera n'agamba omuntu nakabere bwozaala ogejja so ya Shiba bwetu walabye Kadaga Kadaga yabadde omuntu naye nga kyayogera kituufu ndiwe batamuwa kalulu Bosoga yandigenda anti wobomanyira Amongo yalina ba MP abatimu mulamu mukamyufu nga Kadaga alina aba MP abatimu mama okitegeera ani yawangula timu mama kati olowooza abalonda bali baafa era wibali kati munengenda kubuulira Busoga yo Kadaga agikoledde bingi nnyo bwetayinza nageraageranya oyinza okulaba buli wa poliisi ali mu magye mu poliisi oba mu magye abasoga abalimu nga Kadaga bonna yabaterayo akabega akayingira ate nga basoga abo balabika basinga mu poliisi mu institutes ez'enjawulo nga Kadaga yabaterayo akabega akayingira jjukira bw'oterayo n'omulala aterayo omulala nga kyeyina olumu yatambulira Kadaga n'okuteesa kw'abakyabazinga na biki byonna nga byatambulira kwani Kadaga lwakuba nti bakyebeerabira nti sitaani tebamuweereza tasiima Museveni tayagala muntu w'amaanyi mu kibiina kyataliye yabagambye bakanye tayagala wabula bya reply gye yazzeemu Kadaga nanti Kadaga adamugamba mbw'asaba naye bamuteereyo vito bagambe naye tavuganyiza nga bw'ateerayo abalala nganze yire muganda we yamuyise okuviira oli Museveni ate yabyeganye n'agamba ye si dikiteeta kugiramu bantu kyogamba si yawa order nti Kigongo teyesimbwako Yobanyi naye yannyonnyodde ebibye ng'oyinza ogamba omusajja naye mutuufu munnange ebintu bikyuka Museveni ayogerera ddala Sodani yamugjamu kulonda okuwedde ng'aviira mu muwala wa kuteesa nandi bano ba Luganda lwe kakati ngenda ko abalinako senga nga baba kakati ngenda kubulya mukama wange Kadaga olwokuba nti Sitaani tasiima ekyo kibakola Kadaga n'Amongo bajja kimukola lwakuba kati Amongo alabanga ye nga ddalingi
ne bajja kimukola okitegedde sebo waya mugambye wakiba pioneer bonna bakaaba kakati nze nkulayirya nga ntya Katonda eyantonda n'amonga ajja kituukako era bajja kimukola Mwai Museveni tolowoozayo mbu waliwo omuntu agenda omukolera nga tebali mu kakundi kaabwe kali ak'abaana b'abantu mbu oyo alisiimibwa bajiri bati bamaliriza makomera bagundi teboogera okitegeera babu naye akaaba bibye olitwala abaludi omusirikale naye akaaba olaba n'ababe abaana b'abantu bakayihura bamaliriza nabo olumu babasibyeko bayinza baba bakoze emisango amama mbabazi kale abamu bazzeeko ko wabbali naye sitaani tebamuweereza asigala akyasaba Museveni tayagala muntu w'amaanyi yenna mu kibiina andi kati amaanyi gayolesebwa wali mu kalulu era ngenda kubuulira akalulu maama akajjayo omanyi lwaki Museveni yayingira direct okuba gundi omujjawo Kadaga nalabye agamba wano wanwanyisa yazimba Kadaga yali azimbye empire mu parliament ngale alina crowd yemukiririzaamu ng'amongo waali kati Kadaga yali wala Kadaga yali akirizibwa wati aba reasonable nga olumu tebafudde na ku sente amongo bamukiriza lwa kubabbira nabawaawo akawogo kanjiko nalabye bagambye amongo ayogere natiddemu nendabanga akalulu ayinza owuuta akawuute lwakumukola ki maama ensonga ze mukatambi olaba nga maama yabadde ayogera points naye nga abantu baye kati bamwagala bulungi anti kyolina okumanya naye amongo ate ye we yazze okwogera ng'ayogera kale ebintu bye naye nga obuwagizi alina bungi anti nkugambye abulina kuki mu balonzi ku ssente budget ya parliament gyakozesa naawe abo ezo zeziyita classic biki classified whatever katulinda akalulu naye ani anaakalya ani anaakalya maama bagenda muddamu ekkololo Amongo ayinza okukalya kubanga naye president alina interest mu Amongo ate nga gwasalawo yakola ki yawangula naye nze kyenjagala nze wa NUP kyenjagalira ddala olwo busogedde ku NUP bulungi nnyo bamugambye you don't own the Basoga bamugambye anti twagala tukakase gataba owninga don't fool yourself you don't own anti the Basoga nze Kadaga kankubulira okumanya alina amaanyi Busoga awo ne Bobi Wine wabadde agenda Busoga wadde Kadaga badde wa movement naye nga watuuka wali ekitiibwa kyakimuwa maama ekitiibwa akirina ku ground akina kakati nze kyenjagala njagala Amongo awangule kubanga ono Amongo ye musuubuzi wa byabufuzi era yajja kunyakula bibye kulaba nga yeeyongerayo gyakola ki gyeyongera kakati awo wenjagalira ddala era yawadde n'obujulizi nti nze gwolaba nkyusiza ba MP abawere 10 ne mbayingiza movement kati mukyewunya lwaki bakatuntu baakyuka ene wedde wadde olunaku olwaleero Ntambi ne Jeff kiyinza okuggwa ku lwokuna nze okusinziira lwakuba nze Jeff Kiwa mumanyi ng'omuntu sikyali wange nnyo kugenda wala nemanya asobola okwogera ate muganda wono Alani ye engeri gyali mugezi asobola okwogerera ddala nnyo ekitegeera nze ndowooza senga waliwo omuntu abalina amasimu g'abalani abo ne boogerako nabo basobola okugondezamu ku Ntambi n'avaayo ndowooza badde bagaana kumulaga nti bamusobola kibe kyakulabirako naye ekintu ekyo kizibuzibu naye nga nze ndowooza balyogeddeko nabo basobola okwogera nabo kubanga nze nsobola okufuna essimu okubirako omu ku abo naye kyetaaga omuntu asobola obondinga nabenya abadde ababondinga yabo yes omanyi nze nyinza okuba nyina essimu ya Mama Fiina n'okundaba nga ndaba naye mukola muganze nambe munanga nkutegedde
nenyinza omugamba ebintu bitamuyingira bulungi nga SB4 nga SB4 anamukubira ati mama kati kisinzira muntu obondinga nayo otya so waliwo ensonga ezimwe ziri sensitive ng'omuntu mukwano gw'omuntu yalina okubira omuntu oyo yennyini sina kindi Shiba yennyini oba mu kampu ya Shiba badirisa bamanyi oyo Jeff Kiwa bulungi nnyo kuba bakoze n'ebbanga dirisa Budero Media manager wa Shiba ye manager we bakwata masimba mukubireko bayogere balabe ekikola ki ekyetaagisa naye batakuyirawo omubiri ku time eno abo baba donalizing ensonga zibali kuyirirawo ddi okitegeera kubanga wobeera nga olina omuyimbi we Die Hard nga muyimbi wo ate nga tebakutudde ku nsonga za mulala wabula nga ogendedde mu saga eyo omuyimbi yasobola aba osubira ayinza okukola ki okuyirawo ate era kiri mu best interest y'aba Jeff okulaba nti ntambi ateebwa nga tayongedde eyo byakuwoza because nakyo era kiba kiri ku brandi zaabwe nti kati oluyimba lwe bayombera abantu basobola sebo olukyawo olwekyo bagamba mwasibisa ntambi kisoboka ife osobola owangula n'osiba omuntu naye public sympathy wali omuyimbi gye yeetaaga baferevingira nnyo ku public sympathy kati gwe okubeera nga ogenda twala omuyimbi wayimbe abantu bagamba oluyimba olwo lwayimbo lwe lwasibisa ntambi kisobola obutaba marketing gundi nnungi nnyo kyokka ate nga woosonyiwa you come out a winner ekyo kiraba nti ebiseera ebimu woosonyiwa aga onna musajja yamuleka amuzzeeko oba biki nze ndaba okusonyiwa geemaani naye nga abaana ba NUP abali eyo bwe twanalizinga ensonga zino ffe tuli bawagizi ba NUP tetuli bawagizi ba muntu ekyo njagala buli omu akikwate weewaawo muwali abali abagizi b'abantu naye ffe tuli bawagizi baki NUP nze nali njagala mpuuga oyo gwolaba n'obulamu bwange bwonna ekiwulira ng'era buli kyakola nga mbaloopu kyekyo naye wava ku kigendererwa kyange twala ensonga lwakikola ki goberera ekiwulira nze nasanyuka nnyo nga tulese Bedi Bwanika oyo kuba nali mumanyi nga asobola okusimba ensonga bava ku kigendera twala ensonga lwaki mukola ki mugoberera nze siina nsonga n'emu lwaki nsobola ofiira ku Zahala nga tali ku saidi ya NUP era siina nsonga n'emu lwaki nsobola ofiira ku Malende nga tali ku saidi ya NUP ffe tumanyi datte mungi ali emabega w'abo abantu bombi naye nze oyo datte talina kyangasa kumunyonyola abantu kuba buli muntu asobyamu ate tuli mu nsi ya bikemo by'abajjunta omukemi yakuba wali wabbali bukaseera ng'akujjonkera gwe lwaddembe okwetereza obutakola ki naye nze kyenjagala NUP ng'eri wamu era nze NUP gwe wa kaadi gwe ngenda naye era nze tolimpulira nga nfulumiza statement ku pozi kaadi zaddi abiri mu mmeka kaadi si za guno ogutandika waliwo ze bagaba nga 28 basaka 2 mmeka kuba essaawa yonna kaadi wene mala okugabwa nze goba wa kaadi gwe ngenda naye era ngenda babulira abantu bange togendako kumpulira nze nga ntaddewo n'okuluma ogw'engulu ku muntu atalina kaadi kyokka ate tekijjaako nti n'abantu balina abantu babe baagala naye nze enjawulo gye nnyina ndi wa NUP kubanga nze n'ensonga gye mbaba nali ngiwaddeko Kyagulanyi nga mutunulire na mummunye ne mga nkugoberera taata kuba oyina ekigendererwa kyange kyositudde gwatuyamba okisitula otuyamba buyambi siina kyenkwagaza wadde okumpa omusaala kuba kyokola kimmala okunnyamba okiwulira naye wooli kivaako era ngenda kukuba bwentyo nga wowulira nkuba abalala naŋŋamba nega nyina kubulya mazima kuba saagala kaadi alobanga ku muntu atayagala kaadi yes tayagala mulimu gonna ku kitebe ekirungi naawe wagenda okundaba ng'olaba nkola bintu byange tolina kye wantuma kukola era wasiima obusiimi byenkola ki byenkola logo omwana nga waakabi ono okitegedde kakati bwe kiba bwe kito mukama wange nze goberera lwakuba ositudde ekigendererwa kyange kati nze siyinza kuddya lubawo olunene ndabako katonyeze nenga mbusami mumalende wosibata mwa kadi nga tugenda mu movement nze nga nfunda statement eyo siyinza kuwagira movement obulamu bwange bwonna kyekibiina kye sisobola kuwagira
ate bwekyusa ku mpisa zaayo nefuuka nnungi omuntu alokoka olaba osobola gwe tokimanyi omuzungu alina akagero akagamba nti efulu at 40 omuzungu yagera mu bazungu fe abaganda tugamba anti yamanya nti ekintu okikolera emyaka 4 oba tokyasobola kukyusa kyobola baga nti efulu at 40 is a fool forever kate kyasobola kukyusa